anayisubira Mickey agenda kubeera successful because abadde akideservinga. Abadde wampisa ayimbidde ebbanga ddene, abadde example, akutte ku bayimbi bangi ayagaliza. So Katonda talya nguzi era kyafunye Katonda abadde jase abadde Katonda abadde amusasulako ku birungi byaze ng'akola for the industry. Yeah, man. Obuzibu abadde nti nno time yabadde ya Mickey Wine abalala ne bagyerimbikamu otegeera. So just bayingidde mu time ya Mickey Wine era n'abo abantu bebafunye abadde balina kubeera waffe. Just lwakuba nti no Mickey Wine bafunye nabo babadde bamala. Abantu nga tebafuniddeko ddala wadde. Kale n'ebyuma byabwe bibadde birina kubeera wa Mickey Wine. Kyotegeeza nibadde birina kuba Mickey Wine. Bakoze show badde balina okujja bayimbirako Mickey Wine because abadde bayimbira for all the years. So yeah, Katonda alabe nga it's right. N'abantu nayitira mu bantu aga yo mugende wa Mickey Wine. Nze Katonda muze bagambe ne basalako. Yeah, man. Abayimbi abasinga tebavaayo direct kubeera nga bawagira Mickey Wine openly. Just kasita bazze kasita bamaze ne bamusanyukirako nga wangudde. Just main point yadde Mickey kuwangula. Sikulagako muntu yenna kati ali waka angambye avimbye awulira obulamu bulungi. Wayogeddeko naye kuba ekivulu ekyawedde? Yampadde omukisa nayogerako nange. Omanyi kati abayimbi abakikuwa kati abaliko si bangu bakufuna. Nangamba akyali mu birowoozo bya happiness. Yeah. Ali mu kujaguza yakubulidde ku magoba ge yafudde mu kivulu sente zagenda zikola. Tasobola kuŋŋamba jasi ojja kulaba nga obusawo bwa sementi bwagula na nenya mpya ziyingirawo ositegeera natutwala out kubanga yatusuubiza pate ku Rocksat. Omuntu yandiyagadde okumanya what really happened ku stage. No, jasi olina kimanya ffe tetuli favored mu ngeri yonna, so maybe obudde bwali buweddewo like ne bastopinga show naye nga also muteeko somwayo like extra 30 minutes including abantu bafulume bulungi and all that. Though twali tulwaka kuwakana na poliisi nakuleeta bizibu anti bayinza ogamba nti nno ffe tuli bamenyi b'amateeka. Nakkiriza nti no omusajja Mickey ayimba. Tuba tubuuza nti ate Dax Vibes atuwaamu ddi concert? Nafunyemu ekinyegenyege naye nange mbadde nkirowoozaako just lwakuba kyalinayo ennyimba enazenyako okufulumya okureatinga lwakuba kati bakimanyiza nnyo ekivulu. Tuli mu nteekateeka tujja bategeezaawo tuba tunafunye olunaku oba nga tusazeewo oba nga obudde butuuse tuli kipulaninga eyo man. Ne just tulinze kati nkyali mu studio man. Oba mayimbe makayimba kendi kembo yimba. Tubbireko. Kakwata kuki? Timu yange ejja kunsuubinga. Kyomanya kyengamanyiko kyokka kanyuma nnyo. Nga tumaliriza tuyinza buusa maaso kyababa waffe omukulu yali mu mbeera ki? Ogamba baba yawo ogamba baba Nyanzi ogamba ani? Baba Bobby. Baba Bobby gyali ali mu kutereera. Omanyi oli geto oyo oli soja, so very soon agenda kukomawo. Yeah man, in a new style. Bahita bange bonna baafa. Just abahater just tulina kuzimba ntana zaabwe naye we have no haters man. Yeah man, there's nothing to hate on us. Obugalubindi bwange osooka etinga obugalubindi bwange oba kabiri kange tweprovinze ngaffe. You can never prove a hater because era basigala nga bawakana.